Obadde okyanyonyolawo nyaawo njagaddewo. Kaakati mulimu abantu abajja n'awaayo nga tetumanyi sente zizakozese tujjikula abantu baba bangi tojja kutuuza obuuze buli omu ate abamu oluusi tebabeera na bamemba ba kyaki bajja buzi olabira awo tojja kubuuza naye we tumala sande sente tuzisabira omukisa zitukule. Naye zino z'otegeddeko ozigobera wala? Tuzigoba zetategeddeeko ekyo tusaba tuba tetulina musango kubanga mba sikitegedde naye wenkitegeera nti sente wayitemye muntu n'omutta era nkugamba bakusasula. Kubanga ezo sente ziba ziriko omusaayi ezo sisobola kuzikkiriza omusumba omutuufu naye waliwo abamu abeenoonyeza ebyabwe abafere abaava ku mulamwa ngenda kutuukawo abo abaava ku mulamwa abeenoonyeza ebyabwe ye buli ekijja akola atya ayaniriza bwanirize zikudde mu nvubo z'enswa so kaakati ebyo tetubikkiriza omusumba akyali ku mulamwa waliyo bangi abatali ku mulamwa abaguvaako naye at least ali ku mulamwa ali akatono naye ng'eggulu likamanyi sente y'ekibi gijje mu yiyo kubanga bino emirimu gye tukola tegigenda kukoma bukomi wano era Katonda Bayibuli egamba nti amanyi ebingi alikubwa mingi era alibuzibwa bingi kakati wembanga mmanyi Mukama ntaddewo mpabula abantu kubanga sente nungi naye ate sente zisobola okututwala mu geyeena naddala obanga oli musumba nga teweegendereza n'ogenda mu geyeena n'ozirikiriza ne sente zo. So kati ekimu eky'ekkumi Bayibuli egamba muleete ekimu eky'ekkumi Katonda lwaki ayagala tuwe ekimu eky'ekkumi ekimu eky'ekkumi it's a blessing okuwa ekimu eky'ekkumi kuba Katonda yakiragira ekimu eky'ekkumi kati buli woowayo ekimu eky'ekkumi Katonda amawanikago agagaziya n'akwaza n'obeera n'omukisa kubanga agambye okuva ku mirembe gy'abajjajjammwe nga munzibako ki si miti si matooke si mayumba si baana si bakyala wabula munzibako kimu eky'ekkumi ekimu eky'ekkumi kikiikirira ssente oluusi mu ndagaano enkadde baawangayo matooke olina baza olusuku lunene wamala ogajjako n'agatunda n'aleeta oba n'aleetako enkuta z'ettooke omu n'aleetanga emifene gye ekisero kya mwogo ekyalumongo omu n'aleetanga embuzi endiga ente oba ayina ente 10 n'ajjako emu kati mwabigoba ebyo lwaki buli aleeta ssente tetubigoba ani kati obuzibu kati omuntu okusitula ente agijja eruweero tugeze oba wagireete ku kyaki kikaluba kyovola kati abantu babifunzafunzaamu agitunda ye najja ne sente ze n'azireeta mu kibbo kya Mukama. Nkweyanza nnyo musumba tukyatambula nno era nga we naakuviirako nkakasa atulaba ogenda batosigadde kyekimu musumba ono ekyasinze omunjagaza munnange nange nadde simanyi nga naye bw'otamumanyi ndaba kati naye nga nkakasa ate wali era n'abamumanyi Mukama nze yamungaseeko kyensinga omwagalako ekyasookedde ddala yali musiraamu nga nze kati awo nawo tujja tutuukawo omanyi kati bw'osanga mulokole munno mufuuka baaluganda ne mbasiraamu ate era nayo gyekiri kati nze bwe nava mu busiraamu n'endokoka ate omusumba Katonda gwe yampadde nga naye yali musiraamu nga nze awo nno mba ndabanga bingi byalina okunnuŋŋamya nze byesasobola kumanyira eri mu busiraamu bwe mbanga ndaba nina kye neetaaga okubuuza mu byemabega amanyi bingi Kurani yali yagimanyi nze sigimanyi nnyo naye nga ngimanyiko era akatonotono naye kati nina ebibuuzo bye bingi ekyamuviirako okuva mu busiraamu abaffe ye atuuka okulokoka kyali ki yavaayo olw'okubanga akitegedde nti eno mu bulokole yewali ssente kubanga kiwanuuzibwa nga buli omu agamba nti obulokole bizinensi naddala nga bakyesigamiza ku basumba musumba nga sinnaba kutuuka kubuuza kibuuzo ekyo mbabulayo ekintu kimu ekyokusiga ensigo awo nno bwe tukivaako ombuulira ova otya mu busiraamu ate otuuka olokoke kigendeerwa kimuggwe kyakuleeta ova eri ojja eno lwaki abantu basiga ensigo kakati Bayibuli egamba nti okusiga n'okukungula tebirigwawo okutuuka ensigo erigwawo tebirigenda kugwawo okusiga kakati omuntu yenna w'osoma mu kitabo kyava Galatiya essula 6 n'ogenda 7:9 Bayibuli egamba nti Pawulo yali agamba abantu okusiga ensigo n'abagamba buli muntu asige ng'omutima gwe gwegumaliridde ekitegeera kitegeeza nti omuntu yenna wabanga oyagala kungula olina okusiga era omuntu yenna businga obeera n'ebijanjalo by'ekyokulabirako
ebijanjalo ne bibeeraawo ku ssuwaani oba mu kikopo oba mu nsawo n'ogaana obisiga kitegeeza tosuubirayo kwekubisaamu kitegeeza buli w'osiga osuubirayo okwekubisaamu. Kati ensigo eyo esigibwa etya era kyeki kubanga nze nkitegeera kati nakibuuza n'ennyonnyolwa naye waliwo omulala tannakufuna muwagaanya ogwo. Nkusaba oyambe ku bantu abagoberera Munyenye Yaka ku YouTube channel yaffe okusiga ensigo olina kusiga bijanjalo kasooli binyeebwa ne soya era abaffe tusiga ddi era tufunamu ki? Kaakati w'osoma ekyawandiikibwa ekiri mu ngero essula 3:9 kigamba nti osanga Mukama ekitiibwa n'ebyobugagga byo n'amuwanika gonna gasobole okubeera nga geyongera. Kaakati okusiga kuno tekutegeeza kusiga kasooli bwe tudda mu kyaki bwe tudda mu bintu eby'omwoyo kwe kusiga kwebyo Katonda byakuwadde olwedde byamaze okukukwasa. Ekyokulabirako wali weetaaga omulimu Mukama agukuwadde wamala ogukuwa oba ofuna $2,000,000 oba $10,000 oba $3,000 oba $5,000 n'ogamba no olw'okusinziira Mukama ku kino kyankoledde nali sirina mulimu naye kati nyina omulimu nali ndi mukyala mugumba kaakati nfunye omwana n'ogamba no ngenda kusiga nga Kaana w'osoma mu kitabo kya Samweri. Kaana yali mukyala mugumba naye Katonda amala omwanukula essaala ze. Kaana najja n'ensigo ye yali za ntente nga 2 oba 3 n'obutta n'abusiga mu nnyumba ya Mukama.